Wendi malo kuba lili puzzle ndio kanda baba bansolo yimba nabo. Nenga je bakusindika jo bwana oba wakkiriza bwakola gobono asibuba busungu ne lwakwanti bakusindika wa puzzle ate puzzle natachiteka mumanyi atenga olidde. Kati sinza kwogera ku bato ndala je nagobwa ate nizyo ya puzzle ya kunkolera je bangambo nzijukira ya kamili wali wagisaba yage yali puzzle yage sagala tombuza na kumbuza ya kabyo nali na bebe cool yange yali puzzle na kireva je ego jobo baja batugambye era muteekateeka za Alien ne Palaso ye bategenda okudda ku ya bebe cool ne Chameleon berebere nga Alien yakajja ne bagamba Alien simu yimbi naye Chosen Oyoni bwata yimba mujja mwagala oyo ne bwata yimba mujja mwagala kalino kankubiyo nakana ate wale mutamwagala ye wakwagalibwa lwa mpaka soka kyogamba nti bwe yasimba ne Palaso mwangu swa twamulabye dda mbateke ye nambole mbateke nalabye na kifubo yawedde bagiteeka awo balabe Sindi yagenda okubayo ne Shiba n'olangirirawo n'ogamba my side is Sindi and is going to win kubana ababiri ne baba wogamba kubera tukubye mutoki anasobola owangula ku Alien ne Palaso nga baba wadde mutunyanye ekyobuwanguzi ekyobuwanguzi nange kirabe eri Mukama kuba yesaba wanguza oyo awanguza zisijja kugamba ekyo naye ekya Sindi nakikugamba ekyo ku lw'ebikolwa so si lwa kuyimba nti Sindi yankyalira ku wanera nali mwagaliza buwanguzi wano obwagalizani yadde Mukama akola ne wano obwagalizani ate Mukama muleta mu bintu bino abimale kuba abimala toyogerako kibuuzo kirala wammanze nebaza promoter DJ Riam Mukama akumpera omukisa na buli kimu kitambule bulungi kubanga mwana waze munonyisa kunyonyo mundi ogwokubiri nga mbale subira kuda mujinya bisabye nalira bivaako subiri yali kwa passport yali yayozwa nga sisubira naye yatuse natukana kasale nga na isho zigenda sazwamu kubanga bampayo show kabo hendine ne nani ne Spice Diana sagenda tebabiteka mumanyi mbali ne show jinja nga ine balona mu biruko extra launch wadde twaito tunwajogerako kwa how to can be organized sagenda kali show zone zibadde mu Mr. Bajonga zibadde zino show era zino ziba kugana nazo ne zigane ze Dubai naligamye banaye chochi edogomiri ave wange byasibira wa Bajo shows edogomiri afuruke uone ligende wa Bajo shows zibabere za pate zitambule ekichicho so kali zo zinda ze show ndinedda mixa mitangavu enaku somwezi nga building enda kubeera London wanji iye kabiri enaku zino mkamanye omwezi ogujja kugamye mva kumunye ogenda kubeera wa ensi ndaba njisalamu nembuka nengenda keri kati antwale London ate enaku somwezi nga 2 kyensima ku Yesu era mwagaliza buli anamwagala ndoza bwatyo bwakola era nsabira buli ababagala Mukama bakolenga bwankola kubata akola bulungi bwere nga tumaliriza byewunyisa okibye wasanze mu show ze Dubai ne Qatar sorry sip Dubai na Qatar is Dubai na Abu Dhabi yeah si byewunyo nayenze olwentambula ndaba Yesu lwansonga nti asinkanya emikwano ejambula kuna sanze ne Alexis Kalema yali muyimbye edda twayimbanga ne Black Boy ne banayi na musanze eyo ninga kadde katono ketulina okunyumya twanyumiza mwawo chafu bisinde so binje biri mu lugendo Mukama akulaga ebintu bingi mu lugendo motambulidde naddala museze Bulaya olaba kumbera njibala mu kina kinalabye ekyanewunyisiza manyi okubeera ku TikTok nempuliranga bakadama bagamba banaye ekiyumba bano banyambe mwenzije yeno bananga mutasabe Yesu mugenda kukaaba nnyo mbegayiride musabe Yesu najidde mu nnyonyi ngerimu ebife ebikalu nenga ndaba nze atudde mu ntebe enswala ngandaba balajana kuva eri bakaba nga Uganda Airlines obosanga bambi yantadde negamba sinizijjanga nkalu kale zigende nga mu bali abakaba bwe tugenda mu siegindi babaleeta abo bajje batule mu bifozi nenkalu babaleeteka
bana ino musana gwake enkuba etonya mukama ali naffe mukomeewo nga oli bitambula bulungi mwana mukomeewo tunanoonya kasooli twane musiga munate muya tunabawe bijanjalo tuwenewo okusimba mukomeewo fe okwabya amaziga be katuzine wano nalaja nalumu Yesu nakolera ekivulu nawulidde ennaku ng'ennuma ng'ebifo bijja bikalu kyokka ate nga owulira eri balajana olaba oba gavumenti ekolera ekitongole ekigenda kinoonyereza mu abo mu ensi ezirimu ebintu bwe bityo esindike ba messenger nga bajja bayiwa mu airlines empty seats mukakasa mukama solo bawo omukisa kwa abaana baje bali balajana eyo mwana nalabye abaana ab'obuwala bakwaniriza abalungi ennyo ddala naye nze kyemmanyi nti Kirevajje ennaku zino waagwana omukazi waagwana omukazi muna ensonga ezo nazikwasa mukama buli wozoogerako ntunuulira mukama tufuneyo omukazi ate kati tunabeera twebaka n'emukama ate akati mwe mumufuna mukama akoleki mukama akulabisizeyo bamma ndekanze mbisa akalango kange ama jobs link yategese ekivulu ekye London kati namuwuliranga nga kyagagamba nti waliyo promoter amuyita jobs link e London naye laba mukama byakola gwe byolabanga ebyamagero okimanyi n'eshow y'ekata naye eri bokuti anytime era weva wane weva London nga tinaba kutugenda London eyinza okusooka ekata tuli mu sente ate sente nedda Kirevajje ali bulungi nedda okuyimbira abantu 10 e Kampala ng'oyimbidde 2 e Dubai osiimako bannange wamma mwebale nnyo ba Queen mikwana abaze e Dubai musheya Dubai mwebale obwagizi bwammwe mwebale omukwano gwe mwandaze mwanyaniza bulungi ku kisaawe ebirayisi birabanga nze gwasookuwa ebimuli 2 kimuli bagaba kimu zibapadde ebimuli ebi ne nannyini kyo ekyokubiri ekyo nange nja saba kimutuukeko oba bampadde 2 okay nze Engineers Official emboozi ya Kirevajje nga ava bweru n'ezimu points ezimu okuva yakola show ye tubadde tetumusisinkanangako nga musobola omugobera owise Kirevajje ali so happy kuba nnaku z'omwezi nga 2 omwezi ogujja twendereye London agenda nga 2 London agenda bocha abe London kuyimbira mu Loyals babeera baani abo babeera baani simanyi ba Loyals baba babede simanyi nange simanyi naye mu Bwakabaka ba Loyals nze nalaba abakyala bw'okwana omukyala nga alina enjala zinyirira agamba nze ndi mumbejja kakati nze Engineers Official